Given enough land, we have a block, but we are lacking a barracks. We have the space, we don't have the barracks. The other challenge is securing and fencing off of the police property. Our fence does not protect the entire land. Akulira polisi y'eggwanga lino Inspector General of Police Abe Kagaba asabye abasirikale mu kitongole kyakulembera abataagala kugondera mateeka okulekulira nga bukyali kubanga tebagenda kugumiikiriza abo aboonoona ekifaananyi kya poliisi. Patriotic and nationalistic, then you have no space in this police force. The other one is that you should be doing your job professionally. Underline those ones because they are within the constitution. And therefore, if you deviate from those, anybody who challenges you will challenge you around that because it is written, it is there. Obubaka buno abutisse omumyuka w'akulira ekitongole kya Logistics and Engineering nga ye SCP Godfrey Musana nga yamukiikiridde ku mukolo ogw'okuggulawo ekitebe kya polisi y'e Sheema ng'eno yakutulwa ku Busheenyi wabula ng'emaze ebbanga mu bupangisa. ASP Consolanta Kasule yeebazizza bakama abo olw'okubazimbira ekitebe ne bava mu bupangisa nga kino kyakubanguyiriza mu mirimu gyabwe kuba babadde basaasaanya ensimbi nnyingi mu bupangisa kyokka n'ategeeza nti bakyasanga okusoomoozebwa kw'obutaba na ntambula. Given enough land, we have a block, but we are lacking a barracks. We have the space, we don't have the barracks. The other challenge is securing and fencing off of the police property. Our fence does not protect the entire land. Yo mubaka akiikirira abantu b'omu kibuga Sheema nga Honorable Dickson Kateshumbwa atabukidde bannabyabufuzi abatulugunya ababavuganya ng'agamba nti ekimu ku bisinze okusiiga erinnya lya poliisi enziro ng'asabye abasirikale ba poliisi okuba abeesimbu naddala nga twolekera akalulu ka 2026. And we will not interfere in the police work. In fact, Professor, I know you will talk about it. The politics of directing police, do this, arrest this one, we will not do. Do your work. I remember sometime last year people were abusing us, especially all the time they are abusing. Katesh. Yo mbaka wa Sheema South, Professor Elijah Mushemeza asabye poliisi okukuuma ekitiibwa kyayo n'okulongoosa erinnya lyayo erigenda lifa olw'enguzi ng'ate be bamu abakozesebwa okugobaganya abantu ku bibanja byabwe ekiviiriddeko bannayuganda okubakyawa. Those who have not studied the concept of community policing in police, you better do so. During the time of the late AIGP Sharita and by then Kasinje was Commissioner of Police. I did a study. I was working with a think tank called Accord, and we produced a paper on community policing and how it can be enhanced. Joan Kyaabwe yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.